kuba kunoonya. Ani? Sheikh Umar. Nze si mukwano gwange. Mulabewo. Nze Umaru. Simuyinaako buzibu. Akola ebintu bye naye ekyokumanyiira obusiraamu awonedda. Oba ani amuli emabega ffe tetubimanyi. Ebyokudda ku busiraamu n'ajolonga, n'avuma, n'ajerega, n'agamba yajja kusomera Kurani mu bbaala. Alabe embwa y'omusiraamu. Umaru teweerabira Umaru nti nno oli mu nnyumba ya birawuli okasuka amayinja. Eyo wasibye enjovu ku ggaali. Obusiraamu bwesonyiwe. Ebyo byokola okutandika okuddawo okujerega obusiraamu, okuvvoola n'ovvoola obusiraamu. Allahu akbar. Ebirala byonna gwekola ebintu nga bweyagala. Bino ebintu you bleach man. Bino ebintu si bya kubuliikinga. Bino bintu bya busiraamu. Bleach wati? Godde otya ku busiraamu n'otandika okumanyiira. N'ogamba simanya obusiraamu bali ku busiraamu bukadde, ebyo obusiraamu bw'ekikadde, obw'edda nze simanya ndisikawa.com. Which.com? Can you explain? Can you define the word .com? Ndisikawa.com. Lekeraawo okumanyiira obusiraamu, tomanyiira busiraamu. Ekyokuba nti n'erinnya lyo gwe Umaru. Abantu bangi beeyita amannya g'obusiraamu naye nga they not Muslims. Gwe yeeyita omusiraamu nti weeyita Sheikh, oyinza otya okudda ku busiraamu n'otandika okujerega, n'otandika okumanyiira. Awo nne wewalinnye. Ebyo omanyi obadde weemanyiirwa okubeera n'oli simanya mukwano gw'omuddaawo n'alaga mbu nno agamba lekera okumanyiira obusiraamu ate bodde eri bw'omuweesa obusente. Nze tolina kyogenda kumpa. Nze ku busiraamu sirina ebyo. Nze nkubuulidde wamanyiira bwakugira bwati aye ne mudda ku mukono n'agamba mpayo 5 n'ogira. Nze ogenda kumpa ki? What are you going to give to me? Tolina kyogenda kumpa eno ddiini ya Allah, eno diinullah. Era seegomba nze siina ebyo. Ate nammwe platforms, televisions, Umaru w'abazze okwogera ffe situmugaana birala. Naye ebyokubanga muwa platform ajerege eddiini yaffe, avvoola obusiraamu, ajerege simanya agambye nti obusiraamu bwadda, agamba ajja kusomera Kurani mu bbaala. Ekyo aba platforms please guide him. Mumugaidinge mumugambe nti wano toteekeddwa kuyitawo. Weteekeddwa okubawo respect. Abo be baswaza eddiini busiraamu. Ate mwe tumugambako nga mugamba mwe baalagula bino birala mubiveemu. Gwe Umaru bino, these are not issues of bleaching please. Eno diinullah. Notandika okudda ku mpewo ng'omanyira obusiraamu, n'ojerega n'okakanya obusiraamu kyoma, n'odda ku Allah n'ojerega. Allahu akbar. Shahada ye Sheikh ekyali namba. Ebyo byayogera okujerega kubanga ebimu ku bijja omuntu mu ddiini kwe kubeera ng'omuntu ajerega n'okulengeza eddiini. Kwe kubeera ng'omuntu akola amazambi mu lwatu ate ne yeewaana. Abantu bangi abaagala obusiraamu. Abayimbi tulina abayimbi bayitirivu. Muyimbi kye yali avuddeyo n'agamba nti nagenda kusoma Kurani mu bbaala. Kitegeeza abayimbi abasiraamu tubalina naye nga mu mitima gyabwe baagala obusiraamu. Ni ate n'ovaayo n'ogira ate simanya n'ennyimba namu simanya nze nja kusigala nga nsoma Kurani simanya mu bbaala. Umaru tukulayirira ddamu okwate ekitabo Qur'ani wallahi. Ddamu okwate Qur'ani mu bbaala ogibikule ng'ogisomeramu mu bbaala. Akamanyi tetugenda kakkiriza. Okwate Qur'ani ekitabo kyaffe kye tukkiririzaamu ensi n'ensi okitwale mu bbaala ng'abantu bakisamulize n'omwenge. Ate mbu nno weekalambiza gwe kwata Qur'ani wallahi ogenda ogibikule mu bbaala. Kamera zikwate ngo okutte Qur'ani okutte ekitabo kyaffe. Teyagana genda mu bbaala, genda mu bbaala wenywera omwenge ffe tetukufaako. N'ebyo kwata Qur'ani n'otandika ogikwatira mu bbaala. Qur'ani gwe kwata Qur'ani ogitwale mu kale kwata bukwasi lupapula lwa Qur'ani lumu otwale mu bbaala. Ne gwe ebyebbaala gendayo saasanya sente zo gwe gwamanyi. N'ebyokujungulula obusiraamu okwate ekitabo kyaffe mbu Qur'ani nja gisomera mu bbaala dedede gwe kikwate Qur'ani ogenda nayo mu bbaala ogisomereyo. Umara jagamba ukanga kanga kale anedda kikwate ekitabo Qur'ani. Sibe ekyo kitabo waliwo omuntu ayinza okukwata Bible ye omuntu nakwata Bible n'agenda mu bbaala nga bwagigira n'agiteekateeka bennyini abanyi bomwe nga baga nawe nedde Bible nawe gizzeeyo kino kitabo sebo kitabo kitukuvu ne sebo Qur'ani
abatali basiraamu barespectinga Quran kubanga atali musiraamu gwe wandebe n'ogamba bambi engeri gy'atali muki musiraamu naye wali abe atali musiraamu akwata Qurani agenda ne mubala gwali omulabyeko nagamba kanjogaba Qurani naye ate omusiraamu yennyini nnyini eyeeyita omusiraamu kitegeeza si musiraamu oyo munnanfuusi ate yagamba yali amu obusiraamu olukwekyo nedda ssebo Sheikh byakola bikkirizibwa mu ddiini ebyo ebintu bye katemba we ebyo byakola nabagamba Umaru ku masappe gaalina agamba nti no Sheikh lwaki tasazaayo ejjuma senga kamera zonna tezimubeerako buli kakola nagira asaze tasobola dde okusaaza abantu abasatu wadde essola y'amaalibi twagala afune khutuba akoleyo samoni ewantu wonna oba akuŋŋanya abantu mu kyalo yagamba musomi wa dduwa iriwa naawe egyo shahada ye ekyali njujuvu ebyo byonna byakola ebyo byakola bimenya shahada alina kuddamu mpya ebyo byakola ye nga naye ebyo byokumenyekako shahada n'agira oba akoze eki ebiri wakati we ne Allah we ffe wemukwatira kumanyiira busiraamu eno diinullah diini ya Allah Sheikh nga tumaliriza naam haji munnammwe yagambye ye teyali ku mukolo kwali kumanyagana haji munnammwe bujingo ebintu bya Uganda girabe edduka abaana ku social media bagamba nti being a Uganda is a full time job kavunule mu Uganda being a Ugandan is a full time job kugamba okuba munna Uganda ogwo mulimu gusasuza Uganda enyuma banne Uganda enyuma gwe buli kyolowooza ekitasoboka amawanga amalanga tegasobola kikola bannansi b'amawanga amalala banna Uganda tukisobola tebayita Uganda olemwa eyo Uganda zaabu ne bwobanga tolina kyokulya waliwo tolina kyakulya waliwo byolaba n'omwe emabegakawalo nabulagaga nagamba aji naloose ekiro nga amakazi ndi mubabinga oba yegomba nnyo obusiraamu ebyo kyetaaga ne mugenda ne mumubuuza yenga ye nze singira mu personal issues z'abantu nze ninze muntu ayingirira eno naye Sheikh awo tekuba kuwuddiisa bannayuganda nti guli tegwali mukolo wabula kwali kumanyagana simanyi kati kyova olaba kyeŋŋamba abantu bano nti ffe naffe mutuleke wabaawo omuntu amanyidde obusiraamu kyova olaba waliwo abaali bahandolinga ensonga z'oyo era bapasita baavaayo era tetusobola kukomentinga kubanga eno tali muleeni yaffe naye mmwe abatali basiraamu mbeewuunya bwe tuba tulina omuntu gwe tukutteko nga waliwo agenze ne bamukubisa akabonero ne bamubatiza ne mwagala okwevayo ne mwagala okutegeera nze ne bwe munankyamu abantu ba social media temundiisa temulina kye mumpa eno ddiini kati mulaba oyo alina bye yagira ne wavaayo bapasita banne kubanga naye mu mateeka ge waliwo bekola ki naffe situlaba lwaki bwe tuba tulina be tukutte kati ng'ono Bleachman Umaru omulogo w'ennansana ne mugira kakati mumugamba mutuleke zino nsonga za busiraamu tetujja kukkiriza abantu bavoola ddiini salaamu alaikum obubaka bannaaye omwaka kino abantu bakimanye 2020 si yagenda 2020 yagenda obuwangaazi bwaffe bwesala era 2022 si yayingira wabula oyongera kusembera kabbuliyo 2021 golabanga 2021 agenda wabula si yagenda abantu bangi twayingira nabo 2021 basipirano lwanga bajenolo keeki bahaji BMK naye bonna wano wetuli tebatuuseewo kati abange tulooza muno 2021 agenda nedda obuwangaazi bwe bwesala 2022 si yayingira oyongera okusembeerayo graveyards ebijja byammwe obisemberera osemberera kabbuli entaana obuwangaazi busembera weebaze Allah byakoledde mu 2021 saba Allah jalla jalaaluhu ebirungi akuwa ebirungi mu 2022 subhanakallahumma bihamdik salamu alaykum Sheikh akasembayo naam abavubuka abeetegese bogamba 3 mu lumu
abakoze batya abavubuka abeetegeka 31 kagenda vugirawa oba amagezi ki anti mbawa amagezi nti tokyakyankya obuwangazi bwo bwesala olina okubeera okumanya okwongera okulongoosa ebintu bingi mmwe abatannawasa era ne 2022 naye ayingire pulaninga ebirowoozo bigire muvemu ebintu by'ekiyayeyaye ebirowoozo bikule 2023 obadde omuntu omuzibu tereeza 2022 obulamu bwesala barediyo bali mu ttaka ba AK47 bali mu ttaka ba Ivan Semwanga mugamba nti nomugenda jjoga tosobola kujjoga bulamu teri muntu ayinza kulya bulamu Ivan Semwanga yabulya Paulo Kafero yabulya Michael Jackson yabulya Bob Marley yabulya obulamu tosobola bulya Whitney Houston yabulya oyo katemba wamwe yongera kutereeza Allah akwongedde obulamu tereeza weetereeze nsaba Allah jalla jalla fena tuwo kwetereeza. Assalamu alaikum.